kubanga omwana ow'obuwala bw'aba agenda kufumbirwa senga baamutwalanga ewa ssenga we gwe tuyita ssenga ow'ensonga n'amutuuza n'abaako ebigambo ebirungi bye yamugambanga ebikwatagana n'ekisenge kye n'amubuulirira n'amugamba n'amutuuza n'amubuulira omukazi bwe yeeyisa mu kisenge n'amubuulira ebigambo bye tukozesa mu kitanda n'amubuulirira omukazi bw'asiimuula omusajja omukira ebyo byonna bina tebikyaliwo ennaku zino abaana beekuza bokka bw'aba teyeekuzizza ayiga buyizi nga ye yeetendese bannange mugamba muti abeekuumira ku Ssenga 5256 kansuubire nti muli bulungi yonna gye musinziira okundaba gwe omukadde nsaba Mukama yaba akumpeera ky'osinga okwagala ate gwe omupya kansuubire naawe w'otuuse tojja kwejjusa bw'onaaba omaliriza nja kusaba onsubscribing obeere ng'ofuuse kitundu ku ffe leero tugenda kutunuulira engeri omukyala gy'oyanirizaamu omwami wo nga muli mu kwezina oba nga mugenda okwezina bigambo ki by'osobola okukozesa ebyaniriza omusajja kisinziira bw'oba ng'omusajja gw'oyina ayogera luzungu please kozesa oluzungu tekirimu sitaani bw'oba oli muntu wa Luganda kozesa Oluganda bw'oba oli muntu wa Lunyarwanda kozesa Olunyarwanda teri kintu kiwooma mu kwezina ng'omuntu ng'okozesa olulimi lw'oli comfortable in naddala ate omuntu oyo gw'olugamba ng'alutegeera you know rather than okweteeka ku lulimi lw'otategeera bulungi waliwo abantu yes nga bannayuganda nga baganda nga bakulidde mu Uganda naye nga tasobola kwogera bigambo bya Luganda n'abiggyayo ne biggumira okitegeera nange nze kennyini singa wamuluusi ngenda ne babuuza mpozi kino bakiyita batya ng'olwo nkyerabidde so tekitegeeza nti taba munnayuganda oba taba muganda naye asobola okuba nga olulimi munnange lwagize kati nkimanyi nti kuno ninako abantu nga sinabaganda naye nga olulimi Oluganda lubasumbuwa use the language you are comfortable with oba oluzungu do that oba oli muteeso wano mbisomesa mu Luganda n'obiwulira gwe n'obikyusa n'obizza mu lulimi lwo omwami bw'atandika okuweeweeta nga tannaba kukwata mu kirago guteeka mu mmana sooka omwanirize ng'omugamba nga nsanyusa okukulaba omwami wange omulungi bannange mbadde nkumisinga bannange mbadde mmisinga omukira bebi mbadde mmisinga omukira gwo ebigambo ebyo oyinza obiraba ng'ebitalina makulu kuggwe abyogera naye gw'obigamba bisitula value nnene nnyo omusajja olinza n'obutamuwoomera nze nabagamba nti ebintu ebiwoomesa omukyala si kuba nti nno kuteekaawo omukazi osobola okuba ng'olina amazzi gamuseereza ng'olina agamansuka nga Katonda wamma yakuwa nga ate n'emmani tight omusajja n'akuza n'atakuwoomerwa kubanga osobola ofumba emmere ng'ettooke wafumbye ekkulu ddungi naye ng'olifumbye bubi kitegeeza terijja kumpoomera nze agenda okukola ki okulirya kati bwe guli nti it's a set of stuff oba like it's a group of things oba like omuntu okuwooma it's not only about nti oli mufunda olina amazzi nti kati kiwedde nedda mukwano ebigenderako ebikolwa byo engeri gy'oba presentinga kikulu nnyo bw'omala okugamba omwami oyo bulungi nnyo waliwo abakyala abalina omuze ogwagala okweteekayo omukira nabagamba nti oba oli muntu ayagala nnyo okweteekayo omukira nga tuyagala musajja oyo aba gukuteekayo munaye nja kukusaba nti osooka ogugumiikirize gugume bulungi topakuka ate era bw'oba ogukutteko omugambe bannange wakulirawo ewataali basezi nze bannange omusajja naye ate saagala omuwane ng'alina akagalo ka nnaswi nga naye kennyini akimanya alina nnaswi gyebali ng'alina nnaswe agala ne gwe omugaye nti wakulirawo etaali basezi naye omusajja we waba ng'akumatiza teyeetaaga kubeera na inchi 8 oba 10 oba mmeka kasaaba ng'akumatiza mugaye bannaye pepi wakulirawo etaali basezi ze bannange mpulira buli bwontuuka wano mu magulu neetunuulira ku mudondolo wa ffooni kyonna ky'oguyita ky'oyagala ky'oba oguyita mpulirira ddala emirembe mutima mpulira ddala nga ntuuse mpulira nga nkwegumba mpulira nga nkuyoya omusajja mugamba ebigambo ajja okuzina bw'oba tomalangako ojja kutuuka leero ku ntipo ajja ogizina anti nga eno obeera wamuwadde dda amaanyi ebyo bigambo munaye bizzaamu abasajja amaanyi awo nga bw'omuweeweetako ekimulaga nti naawe mu kintu mw'oli
naye bannange muno najja yenna n'agezaako kugamba obugambo bwe bebi ng'olina ensinga ennungi bannange omusajja muwaaneko ku kifuba muwaana ku mukira waana ku kifuba muwaaneko nga tannakuyingira najja n'akuwaana wallahi n'akwata mu buli kafo kalina okukwatamu n'oyima wonna n'oggwayo n'obeera nga bakira batya waliwo ekisolo kinyonyi nga baba kizina kyebaka kya bugazi bwe kiti kyona ne kigwa eri ne kiryoka kiwoomerera ng'oli bw'akola ebibyo omusajja bw'akola ebibyo nkyerabidde mbadde nga nkikozesa nnyo ennaku zino so ng'oli awo olinga ekisolo ekyo ddala riri kale tugambe gwe ng'olinga omugobo toli mugobo kubanga oba owoomerwa nga kwegamba weefuddeko wekka omusajja n'akugira wenna oli awo wenna weekyusa bw'onyiga okugere bw'onyiga amasuuka yadde muyiga okwaniriza abasajja ng'era bwe tumaliriza ne twebaza n'okwaniriza bwe kuli tujja kutunuulira engeri gye twebazaamu omusajja ejja kubeera vidiyo ndala oba tona subscribing obeere nga tosubwa bwe tuba tugikoze ate gwe yasubscribing edda naawe nkwagala nnyo beerako gojja kuba obifuna twebaza tutya omwami nga tumaliriza okwegatta naye amunantuki oba sigikolangako bwena basagikola inshaallah njagiddamu bwema nagikola simanyi sirishuwa ndyawo bwentyo so omusajja nga bwe mbadde mbagamba tumwaniriza ng'agenda okutuzina bw'omaliriza okwogera ebigambo byaffe awo n'olyoka okwata omukira n'ogwesonseka ne mulyoka mutandika ekyajjulayina omusajja ajja kuzina omusajja ajja kuwoomerwa omusajja ajja kukutenda obukugu bino ebintu abaana ab'obuwala babibatendekanga senga n'amutuuza n'amubuulira naye ate nze mbagamba nnyo nti kyemba njogedde wano tesikyotwala creating ekikyo gwejjamu ekikyo togamba nti senga yagambye mugambye bannange nga wakula ssemudondolo naawe n'okyogera bannange nga wakula ssemudondolo no osobola omugamba bannange essaamu nze buli bwentunuulira bwe nti omukirago mpulira nga nzenna njiwa olutiko siyiwa olutiko nti nkutya wabula njiwa olutiko nga mpulira neesunga oguwulira nga gunnyingidde okitegeera mukwano according ku ggwe ky'owulira ky'oba ozimbirako ebigambo byo nze nkuwadde buwi just example y'ebigambo bye tulinza okola ki okukozesa wabula tokwatanga bwe nkyogedde wano n'ogenda okikuba mu buliri bw'omusajja webbu ate nga n'omusajja oluusi ayitako ewasenga face yabiwulidde wano nga mukazi wange bannange yagadde kunsanyusa naye so byebyo ebyange temwera subscribinga kulikinga commentinga n'okusharinga omukama abankuumire abanjagalire mbeere bulungi yeah.